Hey guys, mwebala okukomawo nate ku Financial Literacy in Uganda. Amanya gange nze Namanja Miriam. Era nebaza nnyo mwena abasubscribing nze naawe atanabasubscribinga, go ahead and subscribe. Turn on the notifications tuyina bingi ebyokugabana. Channel eno erina Facebook page era tuteekako daily posts. Wansi mu description kutereddeyo link, go ahead and follow that page. Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira tips za budgeting oba ndowooza ki erina okubeera mu bwongo bwaffe nga tetunnaba na ku budgeting. Era tip esooka y'eyokubeera ne intention. Lwaki okola budget? Budgeting si kintu kya kumakinga cool mbu budgeting because all the cool guys are doing it. Nedda, olina okubeera ne intention. Era intention eyo eva ku goals zobero settings mu bulamu bwo. Twakiraba mbuno goals zenjogerako ze financial goals va ku other development goals mbu nina okukolayo emikwano emirala mu mwaka guno oba nina okwongera okumanya Katonda. Ku channel eno tutunuulira finances. Kati financial goals zino eno olina okuziteekako omuwendo. Era omuwendo ogwo gw'ogenda okubeera nga ogabiza buli mwezi oteekeyo sente ku nnyingizaayo paka bw'otuukiriza ekirooto kyo oba goals zo z'obeera weesetingidde. Budget togiteeka mu mutwe. Twakyogera okuva ku ntandikwa. Budget either giteeke ku lupapula bw'obeera owulire oli secure nnyo bw'obeera ogenda ogitereka, naye wandigitadde ku ssimu yo oba ku kompyuta yo. Bw'obeera kompyuta eyo mugikozesa abantu bangi, teeka wansi comment nja kulaga steps ki bw'osobola oku-encryptinga budget eyo oteekemu password nga gwe kasobola ogiggulawo. Tip ey'okubiri. Teri expense oba income ntono nnyo nga terina kugenda mu budget yo. Jjukira ekiruubirirwa kya kino mbu otrackinga buli kimu ky'osaasaanyizaako ssente ate n'otrackinga buli income yo gy'obeera ofunye osobole okugidirectinga mu bintu ki by'oyagala ssente ezo zikole. So toddawo n'olowooza mbu nno kano eno nkaspendingirako mutwalo gwokka omwezi so sirina kateeka mu budget. Nedda, buli kimu making sure okiteeka mu budget. Buli ewagenda ssente yo kiteeke mu budget. Tip number 3. Balance to nil, to zero. Bwe twali tutunuulira budgeting template walaba line oba category eyalimu bottom line. Era ne nkugamba mbu w'omanyira mbu budget ye balance nze nga ewali bottom line walaga 0. Kitegeeza income yo olina okugibudgetingira 100%. Si byakugamba mbu okay, expense eno njitaddemu neno njitaddemu sigaza emitwalo 10 njala bewogiteeka. Tova ku budget nga tesoose ku balansinga to 0. Sente zigambe wa gye zirina okulaga. Tip number 4. Review your budget. Bw'obeera omaze okubudgetinga omwezi guyiseewo olina okuteekayo akadde n'otunuulira budget yo versus actual. Mbu outing na budgetingira emitwalo 10 omwezi guweddeko outing zituuse emitwalo 5. Olina okwaseesinga lwaki zigenze emitwalo 5. Outings ezeegassemu zaali necessary oba wagenda ku spending spree. Gwe gw'omugaso gwa budget gwa kukola assessment ya bulamu bwo bintu ki by'oteekamu ssente. Buli kimu ky'oteekamu ssente kigwanidde okuteekebwamu ssente. Waliwo value gy'ofuna mu expenses z'okola oba expenses zimu z'okola za ku maintaininga lifestyle oba certain picture gy'oyagala bakulabemu. Wanene w'obeera assessinga ogenda kulaba any overspends oba underspends. Awo ogenda okulabira category ki z'ogenda okujja mu budget, wa w'olina okwongeza ssente na biki by'osobola okusazaamu ssente ezo ozongere mu savings oba mu investments. Bw'obeera analyzinga budget yo era bw'olina n'okukolera reconciliation
ogenda kola reconciliation eno ng'otunuulira sente ze wagamba mbu ogenda kusettinga side eza investments. Buli mwezi obadde ogamba oteeka emitwalo 10 mu bank. Bw'otunula mu bank sente ezo actually gye ziri, yeyo reconciliation gy'obeera olina okutunuulira buli mwezi. Buli mwezi at worst buli quarter nga wayiseewo emyezi 3 kola assessment. Tokanyaga kugamba mbu ngenda ku recordings expenses nfune ne Sunday nkole budget mbiteeka awo. Awo budget ebeera tegenda kugasa, omugaso gwayo obeera togufunye. Omugaso gwa budgeting ogufuna actually oddayo n'otunuulira spending habits zo ne goals zo wawe obeera otuuse. Budgeting tip number 5. Your budget should be private. Budget yo si yakuddawo kulaalaasa oba kusharinga n'abantu balala, y'ensonga lwaki sivuddeeyo kulaga bintu ki ebiri mu budget yange kuba yange. Goals ze neesettingidde zange kuzituukako si za community yonna mbu zizino goals zaffe ze tusetinze. Buli omu alina ebiruubirirwa bye birala. Y'ensonga lwaki budget olina gikola nga yiyo. Omanyi human beings tuli funny. Ogenda kuddaawo ogambe oba budget yo giraze ogambe buli mwezi nteekayo emergency fund ya mitwalo 5. Mukwano gwo abaddeawo buli kaseera omugamba budgeting yakugamba we shall all die. Atuusa afunye ekizibu atajjawo mbu ku emergency fund yo wandimpaddeyo akasente nkole ku emergency eno gye mbeera nfunye. Emergency fund eyo yiyo okuyamba kirala. So okwewala ebintu ng'ebyo, ebintu bye bya finances bikole nga biri private, bibyo wekka. Simanyi oba nkikkaatiriza ekimala. Budgeting tip number 6. Making sure buli transaction gy'okola ogirecordinga mu budget. Si kizibu nnyo mu ntandikwa oyinza okulowooza mbu kizibu kikaluubiriza, naye kikole buli luvannyuma lw'olunaku. Omaze okukola buli kimu ky'okola ogenza okwebaka nga tonneebaka, recordinga buli transaction gy'okoze giteeke mu template. Bw'omala okiteeka mu template, savinga. So savinga budget yo buli lunaku ate gibacking up. Omanyi obubbi bukyaliyo babba amasimu, so budget yo bw'ebeera eri ku ssimu yo bayinza ogibba ate n'ofiirwa entry zonna z'obeera okoze. So okwata eyo template ojja kulaba ewali share, budget eyo gyesendingire ku email ebeere nga backup. Gwamanyi timeline ki gy'obeera backing up, oba oyagala ku backing up every week oba buli lunaku, tekiri mu buzibu wabula jjukira olina okusavinga budget yo, olina n'okubackinga up. Sezo ze tips z'olina okubeera nazo mu bwongo nga tonnaba na ku budgeting. Information yeno webeera ogifindinze engeri useful, leave a like and subscribe, share. Let us build this community. Thank you very much. Bye-bye.